Bunkenke Namugongo ab'ebyokwerinda baganya Honorable Nambooze ne bbaawe okuyingira Namugongo. Wuno omuvubuka akwatiddwa ne makansi n'ennyondo Namugongo. General Museveni aswadde nsonga kye muswazizza Namugongo ogenda kubeera ng'obitegeera. Ebyampuuga tebinnaba kubeera nga biggwa. Mabike ayambalidde Bobi Wine. Honorable Francis Zaake annyonnyola lwaki poliisi n'ebitongole by'okwerinda bigana Bobi Wine okutambula. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Mbaanirizaako buli omu gy'asinziira okubeera ng'atugoberera abali emitala w'amayanja omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajjime abeera atuddewo kubanga nkuwa ebyo ebyenkizo ebikoze amawulire mu ggwanga lyattu Uganda osobole okubeera nga otambula n'okumanya mu ngeri emu oba endala. Baganda bange ngenda kubeera nga ntandikirawo ewatali kubeera nga mbalwisa atusobole okuba nga tugenda mu lwogoto lwa waka, wabula njagala kujjukiza owa video yaffe like muganda wange mu ngeri emu eyakatwegattako nga gwe mulundi gw'ogusosola omukutu guno. Nja kusaba muganda wange genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi ogenda kubeera ng'obiraba era ng'obitegeera bulungi. Njagala kubeera nga ntandikirawo n'omukulu amanyiddwa nga Michael Mabike. Michael Mabike agamba bw'ati, agamba nti tebasobola kukkiriza Kyagulanyi Ssentamu kuttattana bakulembeze mu Buganda basanzeewo, era yagamba ekibalwanyisa Bobi Wine kwe kubeera nga naye alwanyisa omuntu nga Mpuuga. Tufune ku bigambo bya Mabike then tujje twongerezeeko awo. Era olumu ku lutalo lwe tulina kati right now ne bwana Kyagulanyi kwe kugezaako ku destroyinga omuntu gwe bayita Mathias Mpuuga. Tetusobola kubanga tuzimba nga bwe tumenya. Bwana Kyagulanyi abadde mu bidongo, abadde mu katemba. Omuntu nga Mathias Mpuuga agrumingiddwa through a process. N'aba mu Nkoba za Mbogo, n'ayingira UID, n'ayingira Emmengo nga omukiise, n'afuuka minister, n'afuuka member wa parliament. Alina profile, alina credibility n'esinga neya Mwami Kyagulanyi. Tosobola kuva eri n'omala gamwogerako bigambo bifaananako bwe bityo gezaako kumudestroying. Era bye bimu ku byetwogera olunaku lwa leero nti bwe Mwami Kyagulanyi yalina intention gye yajja nayo yakutemera ku bantu nga ffe ettaka kikome ku ffe, tetulina kukikkiriza kugenda ku bantu balala, ekyo tujja kugenda kikkiriza. Ekyo bola njagala nnyo ng'omuntu nga George, abantu bano nga ba George is an upcoming politician. Sisobola kulaba muntu alwanyisa George oba agezaako mutemera ttaka ne muwagira entambula naye. Waliwo abantu b'otunuulira nti omuntu ono in future oba nakati agenda kubaamu ensonga, agenda kukutambulizaako ensonga. Abumu ku bibiriiti bwaffe bwe tulina wano ye muntu nga Mathias Mpuuga. N'olwekyo engeri nnupu gyemuhandolinzeemu nkyamu, ate sigamba nti yatwala ebitaano nga kayana. Yaga kitegeere olutalo lwa Mwami Kyagulanyi n'Empuuga teruli ku milioni 5 because Mwami Kyagulanyi afuna sente nnyingi nnyo ne mu gavumenti okusinga bwana Mpuuga ze bagamba zakola zatwala. Naye ensonga y'okulaba nti atya Mpuuga kubanga alowooza nti Mpuuga amusinga profile, kubanga alowooza nti Mpuuga ayinza perhaps okumwesimbako. I think Kyagulanyi kyakoze Masaka tetwefuula nti tulabye. Kyagulanyi kyakoze Masaka akutte Mpuuga n'amugyamu empale n'amugyamu essaati n'amuyimiriza ku weerokamu ng'ali bwereere, n'akwata Abedi Wanika n'amugyamu empale n'essaati ng'ali bwereere, nabonna n'abateeka ku weerokamu waggulu buli omu ne yeerolera Abedi n'Empuuga. Kijja kubabeerera kizibu nnyo okudde Masaka mu byobufuzi. Kyagulanyi kyakoze Masaka nowe NRM yenna ng'awagira NRM mu Buganda olubuto lumukankana. Mabike y'omu yavuddeyo juzi n'agamba nti Bobi Wine muyimbi ekyalina okukimanya ebyobufuzi biralamu era tabiyita byakujja kuddawo si byabakazanyiikirizi. Ebigambo bye byali bwe biti katubifune. The right place
Mr. Kyagulanyi should be is entertainment. And not the complex and mind-consuming affairs of leading the struggle. Bino ebintu bizibu nnyo. Bino ebintu si byangu. Ate bino ebintu si byangu akazanyirizi. Kubanga bikwata ku bulamu bw'abantu. Bw'ozanyisa ensonga z'obukulembeze ne power, abantu bayinza okufa. Generation ziyinza okuggwawo by just one simple... Oye mabike, baganda bange. Wano wenjagala oba oli awo tutegeere ekisinga okunnuma kiri kimu nti bano abantu bonna bamanyi nti Mpuuga yakola kikyamu kyova olaba akugamba nti kale ayinza okuba yakola ekikyamu naye ate temututtira bakulembeze eggwanga tulizimbamu baki kubanga bagamba ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka kyokka ate tukkirize waliwo era olugero lw'Abaganda olugamba nti ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina. Mabika alinga agamba nti Bobi Wine tasobola kubeera waggulu wa Mathias Mpuuga olw'okuba Mathias Mpuuga aludde mu byobufuzi. Abasajja abakulu abatategeera abeebuza amagezi nga bano nga already ba political failure and they are totally failure. Omanyi omuntu atasobola yadde okuwangula omuluka be bano abasajja ba DP Block entegeera yaabwe nafu kubanga ekozesebwa dictator teboogerangako kyakujjako mwami Museveni wabula boogera ku Bobi Wine n'ekirala be basajja be bamu abayimiridde ne bagamba nti Bobi Wine teyafunye bantu e Masaka nera ono Mabika ennyini yagambye nti Bobi Wine yasombye abantu okuva e Kampala nga batwala e Masaka nempulya na Bedi Bwanika ng'ayogera ekintu kyekimu nempulira Charles Rwomushana ng'ayogera ekintu kyekimu nempulira David Kabanda naye ng'agamba Bobi Wine yasombye abantu okuva e Kampala nga batwala e Masaka. Bino oba oli awo tulabe ku byabadde mu kkubo tulabe n'abameka basobola okusomba kubanga abantu ababaddeyo nga ne bw'otwala baasi bisatu amazima gali nti tosobola kubamalawo. James wangi sebo kiki ate manyi gampedde manyi gampedde James kiki manyi gampedde buladi bayi. Okay, njagala kubeera ngaawo mpumuzaawo oye Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe mwogere ye ng'akola ebikolwa. Ekyanyumidde ku Bobi Wine teyanyeze muntu yenna bwe yagenze Masaka teyayogedde na kulinnya Mpuuga yazze ye ng'alumbagana mwami Museveni kubanga kye kirooto ekibi eky'eggwanga. Yalumbaganye mwami Museveni kubanga gwe gulooto ogw'entiisa eri ffenna bannayuganda. Njagala kubeera nga nkujjayo nkutwaleko ku celebrations ezigenda maaso wali kuba mata oba boyinza ku lunaku luno olwa Mother's Day olwaleero olunaku lw'abajulizi abayokebwa era mwami Museveni naye abaddeyo n'ebimu kubikoze amawulire era ebigenda maaso n'okuba nga bisaculatinga ku social media wonna kwe kubeera nga General Museveni atuuseewo wabula nga teri yadde muntu akubye yadde enduulu yadde ennema wadde okkuba enduulu egamba nti oba oli awo enduulu ekiinakiina tewali agikubye. Kano ke katambi wabula bannayuganda ate musobola luno bajja bagamba biri biba bya ddiini n'ekyo mumaze okuba nga mukiggala omukulu n'enduulu yadde kale ke kana akatambi. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kubeera nga nkwongerayo akatambi kogenda mu maaso n'okuba ng'olaba oyo asooka essanga lya Mbogo addako ye Mulangira Ssemakookiro
akutte fulaga ya Uganda n'eya Buganda ye Kintu Wasajja omulangira azeeko eri ye Katikkiro Charles Peter Mayiga mukuuma ddamula oba kyagikuuma oba yeekuumira kyonna kye kiri. Wabula njagala attention yaffe tugiteeke ku Ssemakookiro nti byonna ebigenda maaso amazima gali nti ye si musanyufu. Kiragira ddala eyo yali Kabaka's birthday run esembyeyo tulina ekikolwa kye twalabirako. Omwana ono oba omulangira ono bamujja mu ntebe we yali atudde ne bamuteeka mu ntebe endala. Ekintu abantu kye baavumirira ne bagamba tekyali kikolwa kirungi. Naddala Katikkiro ye yakikola ye kennyini n'asitula omwana n'amutuuza ebbali. Kakati bw'otunulya akatambi ako olabira ddala nga Ssemakookiro waliwo ekibulawo. Agamba kale kitange singa abaddewo, taata wange singa abaddewo. Olaba nga banne abaliwo basanyufu, ye si musanyufu at all yadde n'akatono. So saagala kubeera ng'ebyo mbigenda wala, wabula naawe osobola okutunula n'olaba ki ekigenda mu maaso. Njagala kubeera ng'ensonga ngiwummuza ebbali. Bwe mba nga ngiwummuza ebbali njagala kubeera nga nkwongerayo mu bigambo ebirala. Bayimiriza His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bwe yagenze e Mukono amazima gali nti yatuuse Masaka. E Masaka bingi ebyabaddewo. Bategeezezza nti konvoyi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yatomedde abantu oba abawagizi. Era ekyo poliisi n'ekyesigamako nnyo okwegamba okuyimiriza enkuŋŋaana ze. Wabula Honorable Zaake ayina obubaka buno njagala tubuwulirize. Poliisi kino yeekwasa kyekwase kubanga omuntu gw'ogamba convoy already yabadde yayiseewo dda. Gwe tusobola kugamba nti convoy yo ye yakoze obulumbaganyi oba ye yatomedde omuntu nedda. Njagala tuwulire Honorable Zaake ng'agezaako okutunnyonnyola n'otutotolera ensonga zino. Ku nsonga ya poliisi okuyimiriza enkuŋŋaana zaffe eza NUP countrywide tour nga yeekwasa accidenti abaffe mwe mwagisetinze apo kuba bulijjo mbadde mwagala okuyimiriza ewatali nsonga. Naye kati mugamba nti twavudde ku biragiro ne musobola okulaba nga muyimiriza enkuŋŋaana zaffe. Kye mwagala okuŋŋamba nti bulijjo wano ab'amagye n'abapoliisi bwe batta abantu baffe mwe mubadde mwekomako ne mweyimiriza obutadda mu nkuŋŋaana zaffe. Bwe mwali mwaluwa mwe bennyini ne mutta Yasini Kaluma mwaddamu ne mugate mugenda kudda mu nkuŋŋaana oba mu bintu bya NUP. Mwe bennyini mwano mwatta Luyita Nabukenya patro ya mwenge ye mutomedde ne fraka senteza. Kye mwagala okuŋŋamba mwekomako ku olwo nti temugenda kubanga muteeka patro yonna mu nkuŋŋaana za NUP. Mwe bennyini mwakola accidenti naye nga ffe tugiraba eri deliberate ne mukoona abantu baffe. Paka kati Luyita Nabukenya tafalanga bwenkanya era ne fraka senteza tafunanga bwenkanya nga temweyimirizanga nga temwekomangako. N'ekirala mwe bennyini emmundu zammwe ne zitta abantu baffe. Dani Kyeyune yakubibwa mwe bennyini abayimiriza enkuŋŋaana zaffe nga temwekomangako temugenda kuddamu kuleeta mmundu mu nkuŋŋaana zaffe. So kino kiri kiriya nti bino biri set up okulanga mwagala otusitopinga naye mukimanye ekintu kyonna ng'ekiseera kyakyo kituuse muba temusobola kukisitopinga. Temusobola kutukomako, temusobola kutusitopinga era obudde bujja kutuuka emityana tujja. Oyo Honorable Zaake Francis. Naye bino byonna bigenda maaso tulina obutambi bwe tuzze tulaba ng'emmotoka za poliisi zitomera abaana ba NUP. Tuzze tubiraba. Bano abasirikale tebakwatiddwako. Bano abasirikale tebavunaaniddwa newankubadde balabiddwa nga bakola ebikolobero ku bannayuganda. Bo tebakwatiddwako. Naye olw'okuba poliisi okuleka enkuŋŋaana za Bobi Wine yali tekyalina kyakusalawo kati yalina okunoonya ekyekwaso kye yeekwasizaako. Kano ke kamu ku butambi
obw'abasirikale nga batomera bannayuganda ng'oli ali bbali wa kkubo kabangali ya poliisi nejja n'emusemberera n'emukuba n'agweri. Bano bo nga tebakwatibwa, bano bo nga tebasibibwa, nga tebakweshoningibwa. Njagala ogende mu comment section gwe kikyolowooza ku gavumenti okuvaayo newera enkuŋŋaana za Kyagulanyi nga yeekwasa akabenje akabaddewo nga bagenda e Masaka. Abamu kuffe nga nze ndowooza kuno kutya kano katengo gavumenti keerimu, kubanga Bobi Wine buli wakuŋŋaanya maasi ey'abantu bw'atyo kireetera gavumenti okunafuwa oba olyawo n'okulaga nti ono abalese ebbali. So yeyo ensonga njagala tugende katono e Namugongo tumanye ebifo e Namugongo. Muganda wange omubaka amanyiddwa nga Honorable Namboze Bakireke wa Mityana wa Mukono municipality abadde ne bbaawe amanyiddwa nga Henry Bakireke era bagenze mu maaso n'okubanga batuuka e Namugongo. Yes, batuuse e Namugongo wabula ebitongole by'okwerinda ne bimulemesa okubeera ng'ayingira e Namugongo. Ebitongole bino tebiwadde ensonga lwaki bimukutte ne bimuleka ebweru. Tebiwadde ensonga lwaki akwatidde ebweru wabula bamugambye talina kuyingira munda. Awo tetumanyi nsonga ki, nayo ye impunity gye tugamba eri mu ggwanga. Kati oli ayinza okugamba nti ogende Namugongo, amazima gali nti eryo ddembe lya buntu kubanga bali bamatters bajulizi baffe ffenna. Kati bw'ogamba nti gundi tagwanidde, awo Uganda oba gitaddemu abaana n'ebyana byebyo ebifudde ku Honorable Namboze Bakireke enkya y'olunaku olwaleero. Njagala onzikirize era nga tukyali e Namugongo tusobole okubeera ng'oba olyawo tubaako ensonga endala ze tutunuulira e Namugongo. Waliwo omusajja akwatiddwa omuvubuka e Namugongo. Poliisi emukutte nga ekyaluwajjalaawo ng'agenda e Namugongo era ne kitegeerebwa nti asangiddwa ne makansi, ennyondo, asangiddwa n'ebintu eby'enjawulo ebyeyambisibwa mu kuzimba. Ab'ebyokwerinda bwe bamukutte ne kibbaaga kye n'abategeeza nti nze ndi muzimbi era mpitawo ngenda kuzimba. Abasirikale ne bamugamba boyi, oba oli muzimbi lino si lyekkubo ly'obadde olina okukola ki okuyitamu. Era ne bamugamba kwata ekkubo genda noonya route endala w'oba oyita, alternative routes endala mw'oyita, so si wano n'ennyondo zammwe. Sajja ayinza okugamba agenda kuzimba n'agenda akanyaga omuntu ennyondo awo. Kale nno naye akwatiddwa. So byebyo ebiri sayidi zeeyo, wabula njagala ne kano nako atusobole okuba nga tukayitamu era tukategeere bulungi. Baganda bange, ebintu bingi ebitambula mu Uganda, naye eyambuzizza ekibuuzo nti abayimbi bo kikye bagasse ku ggwanga. Nja kugamba nti abayimbi eggwanga baliriddemu olukwe, n'ebino byonna tebisoose wano Uganda. N'amawanga amalala galina abafuzi nga Mwami Museveni, abantu abagezi bakozeseddwa nnyo okukola ebyekisiru. Naye ebigambo bino birijjukirwa. Abayimbi balituula wansi ne bajjukira ebigambo bino. Ebigambo bino Kyagulanyi yabibagambira wakati olubwama ng'afudde. Njagala ebigambo bino tubiddemu, tubiddiŋŋane, kubanga akaseera kagenda kubeera katono nnyo. Abayimbi bagenda kubyejjusa, bagenda kutuuka ekiseera bajjukire ebigambo Kyagulanyi bye yabagamba nga tebakyasobola kubeera nga babizzaayo. Njagala munzikirize ndekeyo akatambi kano, munzikirize ndekeyo akatambi kano. Mukama Katonda abankuumire. Mbagala nnyo ba artist bannange mwenna, ba artist abato, ba artist abakulu, ba artist abakadde, ba artist abapya, bakungubazi bannaffe mwenna, abantu ba wano Enkozi kitalo nnyo.
kyakiri okwogerako gye muli abantu b'enkozi nze banzalira wano nkozi mu ddwaliro. Baganda bange manyi nti n'obudde bugenze nnyo ate leero si lunaku lwa kwogera. As a matter of fact saategese bigambo bingi bya kwogera olwaleero, naye tuwerekera muganda waffe Katolo Bwama bwempereddwa omukisa n'ekitiibwa okubako byenjogera. Katolo Bwama nga nze nja kumwogerako mu ngeri ssatu. The man, Katolo Bwama the man, Katolo Bwama the leader or the politician, and Katolo Bwama the artist. Abasinga obungi kuffe tukonektinga ne Katolo Bwama mu ngeri ezo ssatu. Katolo Bwama ye ng'omuntu obutafaananako ne bannaffe abakyusa ebigambo kubanga tuzika omuntu. Ze personally tabadde kyali wange nnyo, naye nga wa muwendo eri families ze tubeeramu nze naye, family y'aba artist ne family y'abakulembeze. Obubaka bwange obwa Katolo Bwama ng'omuntu nabuderivalinga eri family ye binakyalayo okubakubagiza, era nja buddamu leero bubaka bwa kusaasira nga buva eri nze n'ab'enju yange wamu n'ekibiina kyenkulembera. Tunyuba wamu nammwe tubasaasira, era bwe tuli Baganda tuyimirira wamu mu buseera bubaka zigizigi nga buno. Era okufaananako n'abantu abalala bangi badde bakyogerako. Katolo Bwama ye abadde uniquely controversial, nti nammwe abali wano bangi nnyo kizibu okusanga Katolo Bwama gwataavumako. Abamu yabavuma nnyo, abamu mpola mpola, abamu direct, abamu indirectly. Naye nga basinga obungi wezambaali Katolo Bwama yakuvumako, gwe Abe Mukiibi Katolo Bwama yakuvumako, gwe Bajjo in fact yakubamu ne kumpi gwe Bajjo. Katolo Bwama buli omu yamuyisaamu eggaali, olaba ne Katikkiro yamuyisaamu eggaali. Kati oyo Katolo Bwama. Era Lord Mayor abadde ayogera wano, ayogedde ku lunaku lwe twamukyalira. Katolo Bwama ne bw'aba aweddeyo ng'era alina okuleeteramu kezalawo, naye nga yewaffe ffe ba artist, I would say this is an artist thing you wouldn't understand very easily. Okumuunderstanding nga kibadde kikwetagisa naawe okubeera ng'oli ku frequency eyo nga artist. So tumusiibula muganda waffe nga tumuwa ekitiibwa, era muganda wange Katolo Bwama nga bwe nakyogerewo ne kati nkyogera nti nze ogenze ndikiriya naawe 5 nga sinamba. Era nkakasa bwe tunegwako mu party 2 tujja kuba nga tuli easy. Katolo Bwama the politician. Bannange ebiseera bingi nnyo Bannayuganda naddala Abafirika baatukuuma nga tuli wala okuva ku bintu ebimatalinga, era kyali kyetaagisa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba ebintu nga Katolo Bwama. Oyinza omulaba nti abadde comedian, oyinza omulaba nti abadde asaagasaaga nnyo, naye Katolo Bwama yatekinga a firm step n'ayingira mu bukulembeze. Ayinza okuba teyabitukolera byonna byonna, yensonga lwaki naffe abajja after him naffe twagendayo twongereze kweyakomo. Naye omuntu yenna bw'atekinga step n'agamba njagala genda wali we bateeseza, oba agamba nange kaŋŋende mbikyankalanye, nange kaŋŋende ndyeko, oba kaŋŋende mbikyankalanye, whichever way yatekinga step n'agendayo. Olw'abantu nga Ndawula Wowotto bangi temumumanyi, yali actor, ndowooza ye artist mu Uganda yasooka okugenda mu parliament. Katolo Bwama yali wakubiri. Nze ne bannanga balala twali bibala byabwe, era nange bwe nagenda mu parliament nga bwe nze nga mbagamba nti nali njagala nnyo okuliyita nga Bakyagulanyi bangi. Kati olunaku lwaleero tulina ba Dr. Hindamani, tulina ba Geoffrey Lutaya, ate n'abalala bangi bajja. Naye Katolo Bwama tuyinza okuba twali tetukanya mu bintu bingi, naye simujjukirangako nga Katolo Bwama mu bukulembeze bwe yawagirako okunyigiriza abantu. Simujjukirako Katolo Bwama kugera ku makya n'awagira Nakyemalira.
nekijjukirako Katolubwama kuwagira kuwamba abantu baffe kibadde kimukwatako nnyo ng'abaana ba Buganda bawambibwa ne batemulwa ne battibwa nga bawambibwa abo abawamba ensi yaffe nga bayambibwako mwanaddu bannaffe bataata baffe baganda baffe bamaama baffe betuwa ekitiibwa era nga bwenze mbagamba baganda bange nti omuntu yenna yena bw'aba ayagala obbawamba omuzungu bwe yajja wano okuwamba ettaka lyaffe n'otukolonaizinga okumala emyaka egyawera 7 yakozesa abo betuwa ekitiibwa otuuka wano ani gwe bakkiririzaamu ofuna gwe bakkiririzaamu ye n'omukusa abalala ne bobabonyabonya ekitundu kino kibonaabona kubanga baafuna abatono abo nga ekibakwatako lwe lubuto lwabwe si mutima gwabwe. Eno y'ensonga lwaki osobola okulaba omuntu gwe muwa ekitiibwa ng'ali mu mmwe tetuyita ab'ekitiibwa naye ng'amazima amatuufu ekibaluma akimanyi nga gyayise baziisa abantu nga bawambibwa buwambibwa ne battibwa ng'akimanyi nti ne gyaziika oba gyaziikibwa bali mu kusenda abantu baabwe ku ttaka lyabwe naye natakyogerako. Katolubwama teyali bw'atyo era singa bwe yali bw'atyo yandisaze nadda ku sayidi enyigiriza naye abadde ku sayidi y'abanyigirizibwa ebbanga lyonna. Olwawo tabadde wa NUP era olumu nga nange nsomeramu nti ze naleeta akaana ka NUP akamugjayo mu parliament naye ebadde emboozi yaffe y'abaluganda. Katolubwama has stood firm for the values of leadership. We respect you for that, my brother. Mu DP tewaliyo byakulya byamaanyi naye ne mmawo ne bwe yatunda ekibiina Katolubwama teyagenda naye. So we need to respect him for that. Finally, Katolubwama the artist. Awo nze Katolubwama tewabadde asinga okunkwatirako ennyo kuba otuconnectinga without a doubt. Oyo musajja Honorable Nsereko Gwajeyo ye Master Parrot. Twayimbanga ne Master Parrot oyo era twatambula okuva e Kamocha ne tugenda ku Bat Valley nga twagala kwewandiisa naffe mu Diamond Production ng'olwo Katolubwama ne Abe Mukibi bakozeyo bandi nga tuli bayimbi ne tuuka naye ne bagana otuwandiika naye wakiri kyali waffe Irene Namatovu bamuwandiika era yena ejoininga Diamonds eyo n'olutaya gyamusanga era lutaya nkyakubanja. However, twamwenyumirizangamu nnyo batuinspiringa nnyo in art. Abe Mukibi, Katolubwama bagenda ku department ya MDD e Makerere. Zorede nali Makerere nga nsoma social sciences. Ne kubanga twali tubeegomba nnyo ate nga ne mukulu wange Eddie Wampolose because of those people that we held so high in regard na crossinga nengenda ku department ya MDD because of them. Era tebakomawo ne badevelopinga theatre mu Bugubi. Mbadde wano ngera Honorable Mpuuga bw'atyogeddeko nendaba abasajja ba Museveni bajja bagamba nti eno y'embeera ya NRM esobozesa abantu okuziika kwegamba bakirabirala nti n'okusobola okuziika abantu baffe baba batuyambye nnyo. Yeyo lebe gye batulabirako olaba tubakkiriza okuziika omuntu wammwe. Njagala okubajjukiza nti Katolubwama mu kutoba kwe Katolubwama yazimba theatre eyasooka kukupa theatre eno wansi ne bagimuwambako ne bagimenya nga bwe bakola Sembule. Katolubwama nagenda nazimba theatre endala eno waggulu nga kwoli Kampala Royal Theatre era nayo bagimenya bumenya lwakola ki lwamabanja ng'era ebyatuuka ku Sembule. Ekyo tekyatuuka ku basajja balaba bamuwa biliyoni ne biliyoni za sente ez'omuwa omusolo ng'era bwe bawadde biliyoni ne biliyoni abatali bannayuganda baloko naye Katolubwama yali teyeetaaga yadde miliyoni 5 bawamba theatre ye. Ebirooto ebyo byonna ne bikomaawo n'ebyaba artist abalala bonna ne bikomaawo. That is the government. Eno government mwe ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist. Buli Minabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe. Ate abangi benjogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliza Bobi Wine n'abayimbi abasinga mu tokunsemberera tebandaba ne Bobi Wine. Naye njagala olunaku lwa leero mwe ba artist bannange nga tusibula Katolubwama
Mulira. Temusudia musirika musiriksi muwulirize. Artist onakumalero nga tusibula katolu bwama nsaba kyetuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyanaku nnyo nti batukumye nga batusibya akatambala mu maaso. Naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu bye tulowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe, njagala muyige amaanyi gammwe, njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artist temwetaaga zi hand out. No. Abamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna byonna industry eno okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bwe bateyagala obulamu bwabwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwenti? Lwaki njogera mwenti? Nze bwe nabuuka tetantwala mukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? You know yellow man. No sir. Twayagala tetulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala gyensonga lwaki twagenda mu bukulembeze kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yonna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. So olunaku lwaleero ndi artist, mwena mukimanyi, ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practicinga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne musirika. That is what politics does. That is what politics does. Olunaku olumu nali wa Parliament nga mukyalite nensanga artist ng'aba Eritrea. Mbanzize nangamba nti aze kulikodinga Uganda kwata tasobola kulikodinga waabwe. Nenga enange nze kumikisinga kayimba kange. Nangamba have you already given your script to the minister? Nambuuza nti by'oyimba minister yabikiriza. Kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu after another paka ne bafuuka baslave. Era namwe mujjukira bulungi nnyo tebali balisa amateeka nti gwe kulimba oluyimba oba okola omuzannyo minisita alina okukkiriza. Temubijjukira. So it sets the political will. Alina otwalubudde bungi naye honorable Sereko Kamboze dakika endala 3 bano ba artist nga bafuna. So we are artists, it takes the political will. Penagenda mu parliament namanya nti nze nyina emirimu mingi, omulimu ogusooka kurepresentinga ba artists, naye omulimu omukulu kurepresentinga bannayuganda bonna kuba wali abalimi wali abasawo waliwo abaki. Nze nemanya nti eddagala lyakujjako dictator nengenda okujjako dictator naye naye bateekerayo bakyagulanya abalala. Dr. Hildeman Sabiro gy'oyongera ogyeko wanase basebo ne banyabo. So baganda bange bwe namanya nti ba artist beetaaga something done. Yes, mwana olwo okuba president bwesaalayira naye ne mubalondera shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hildeman. Ng'omulimu gwe gugamba ki? Njagala mube wano nga mutegedde bwe musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ekituusa ebintu bakiyita policy. Policy y'enkola. Enkola oba etteeka nti Uganda bakola bwe bati. Policy ya wano okujjako ng'ekyuse ne balinga ba artist. Era omulimu gwe nalagira Dr. Hildeman gwasookako kyetwali tukalira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. Naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba, teriyamba abayimbi, liyamba just bawandiisi ba bitabo n'abasiizi ba bifaananyi. Dr. Hildeman ne mugamba genda osinkane ba artist bonna mudraftinge kyemwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Bannange tulina abayivu bangi nnyo genja bukola basaba muwulirize. Tulina abayivu, tulina muganda wange oyo John Segawa. Gwe artist atayagala kumpuliriza, wuliriza John Segawa abimanyi.
tulina ba artist nga muzeeyi wange muzeeyi Ashraf Semogereni gwatega akumbuliza muwuliza basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi mwina muganda wange ono Bujingo oyo Buji twasoma naye Makerere. So Silver Kyagulanyi kubanga he's an artist ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno mwonna asinga ku understanding copyright. Nesaba Silver Kyagulanyi abenchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria. N'akwata najjamu eriyambye aba Nigeria okugaggawala n'alisa mu tteeka Hildaman ly'abaga. Naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale. Era gavumenti yayangwa mangu njagala mumpulirize mwe ba artist. Gavumenti yayangwa mangu negenda nerumba Hildaman nemugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kyekitongole kya gavumenti ekiyamba okutereeza amateeka. Paka olunaku lwaleero kubanga baali bagala gikozesa bazanyira ku mitwe ate namwe mwana bababuzabuza mangu. So abantu Hildaman be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gaayisibwa dda. Gavumenti ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse. Naye tebannaba kuyisa etteeka lya Hildaman lyeyaleeta. Njagala obbasa bamwe ba artist kuba mbagambye njagala tuve wano nga nebyo mulaga mulabayo. Mulyenenya mweka temujja gamba nti tetwabalaga kituufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleka buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba. Ne mulisa mu tteeka lino. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe bamagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linyamba kubanga nange ndi artist. Naye erijjo bayamba ekibayamba si bwe buhandawutu kubasizinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, eyo yakubadongewaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo. Ne artist yali e Karamoja nga teyeetaka kujja Kampala bammanye. Ne artist yali Mbarara nga teyeetaka kujja Kampala bammanye. Temulina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira, oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala. Naye nga bwe mbagambye teno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde. Kubanga mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira muhoozi. Bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Museveni. Artist mu understanding, open your mind. Muli bagezi nnyo njagala mu understanding. Ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala. Ndabanyonga batadde nnyo ssente. I mean, how can you give 30 billion to artists to do what? Era mba mwagala balwanagane bulwanaganyi nga tewali kigenda kukyuka. Bayimbi bannange tebabalimba bino bye babalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkubo akutte emunda ebyo bakusudiya busudiya. As a matter of fact, singa mutumiikiriza mwandibadde kibalagana bulazi mbeera gye tulimu nga mulaba amagye g'eggwanga engeri gye bagazalawa. Poliisi y'eggwanga ne bakwata owa poliisi w'eggwanga n'akwatira omuwala ensawo owa poliisi agenda tambula. No, feba artist tuli bantu bagezi, muli bantu ba mugaso. Nga maliriza Honorable Nsereko onoonsonyiwa munnange bwena oli artist onono twayimbanga naye noye method please. Ono artist munnange nsaba muganda wange n'obwewombeefu onzikirize munnange guno omukisa gwe tufuna just dakika 3 zokka okulagala naffe neyanzamu yanzebe ba artist njagala obabuulira muli b'amaanyi nnyo. Ensonga lwaki kati babatwalanga ekikulu, ensonga lwaki babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni yenze pulezidenti wa Uganda owaddala. Museveni sobola artist buli woobanga weenyooma lowooza ku Kyagulanyi, buli woobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi ate nga nange nginga mmwe. So mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya gwe my friend. Naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita Dr. Hildaman bonna baagala ba artist. Mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mu mukichwani temuli bakyali bange. In fact temunneefasa nakuneefasa wabula gavumenti mugigambe no listen ate ndi very serious. Mwe ba artist musooke
muyimirenga mmwe mugambe gavumenti kino kyetwagala nekino nekino muyina omukisa okutaba nga wate nga temugenda kuddamu kufuna ono musajja simanyi gye baali batunudde ne bakuba leave of parliament kakati muyina opportunity buli kyemwetaaga kibali mu ngalo ttaano bwezi temusinkana kugabana sente za muwa musolo temwetaaga nabbanja temwetaaga gimuwezi mwetaaga mitwe gyammwe mwetaaga bannammwe muwuliziganye mukole enjawulo nga mmaliriza muganda wange kubanga enjuba egwa maama ne bato bange ne famire ena mukkirize okusaasira kwaffe kato twamufiiriddwa naye lingaseeja agenda maaso ba artist mwena mubere kwalaali mwebereremu but most importantly mwetegerere tewali agenda bategerera. You are your own future. Nobody is coming to save you but yourself. Kino kyekiseera mukushinge lino etteeka ly'erira manjagala lyeriba libayamba okumanya oba eno gavumenti bafaako oba tebafaako. Temwetaaga biliyoni za muwa musolo bantu bakyayira bwerere mukwatagane mugende mu paliamenti NRM yesinga ba MP abangi bwe bangayise etteeka eryo nga bwe mwagala nga mumanya Museveni abwagala naye bwe bataliise nga bwe mwagala mulimbuulira.